Abazadde b'abaana abafiiridde mu kabenje e Kapchorwa ku ssomero lya King David Junior School bakyagenda mu maaso n'okuba nti nno munnange ate amaziga agabayitamu era nga bibasobedde. Bano nno bazze ku ssomero okulaba kw'ossa n'okutegeera baana kyabawonyeewo ate era ne lisiti y'abaana abo abavudde mu bulamu bw'ensi eno. Nga w'oli mu kulabaawo kigambibwa mbu oyo omukyala munnange afiiriddwa abaana be bana omulundi gumu. Kitalo nnyo, kitalo ddala, obulumi obwo bubeera bw'amaanyi. Oyo gw'oli mu kulaba mu katambi bw'afiiriddwa abaana be bana. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Osobola okuba nti naate oteekaawo mu comment section. Mukama Katonda ayongere okuba nti naate abagumya. Era abazadde abo booli mu kulabaawo be tuli mu kuba nti nno tukulaga nabo bafiiriddwa abaana baabwe mu kabenje kano. Abaana abasoba mu 23 munnange be baafudde ate nga ne director w'essomero lino naye munnange yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Abo booli mu kulaba be bazadde munnange nga balindirira emirambo gy'abaana baabwe era nga batudde wabweru w'essomero okuba nti no balindirira emirambo gy'abaana baabwe ate era n'abaana abatannaba kuba nti nno bafa nga bali malwaliro era abazadde nabo weebali ddala. Kale katubeere nga tukuwa ensonga zino zonna. Mami Sekadetadewo, founder, director, King David Junior School. Yafudde bayisawa 3 amawulire wetu agafunidde nga akutuse yakutuse. Ne tusooka tugana okugamba abazadde bano, ne tusooka tutuuze enkiiko ngaffe abali mu ndenyo, naye webukeeredde nga tulina otegeeza abantu ti director akoze eki, yafudde. Yabadde mu baasi eyo yennyini eyakoze akabenje yabaddemu ne muwala we last born Abi, naye Abi tetunnafuna linnya lye nti ali ku lisiti, naye nga director yafudde. Naye ebadde nnono ye buli ngendo empanvu, trips ez'empanvu nga Sekadetadewo director atambulira mu baana be. Abadde atambula nowe bagenda e Kasese ku Queen Elizabeth era yatambula nabo. Baali bagenze ku City Falls oba n'ebitundu ebirala. Nze bakoma kuŋŋamba Kapchorwa kulambula bitundu byeyo byeyaŋŋamba bambi byeyaŋŋamba, naye lwakuba nti ku luno teyatambudde na mukyala we. Subscribinga, likinga, lekawo bakabwawo mu comment section. Abantu ab'enjawulo munnange bakyagenda mu maaso n'okuba nti naate boogera ku kabenje kano. Ovuga otya abaana b'abantu n'obatwala eri Kapchorwa gye twali mu campaign ekiro n'ovuga abaana b'abantu aba primary abato, simanyi P3 egende e Kapchorwa. Bannange balimba, balimbira ddala, bannange balimba. Omwana mutwale ku Freedom City wano, omwana mutwale e Busaabala alabe amazzi. Lwaki otwala omwana e Kapchorwa? Kati e Kapchorwa abadde bagenze kuyigayo ki? Abaana b'abantu abatokomosa, abazadde bali wano bayitirivu kuba lwakuba tuvuddeyooko eri mu bazadde. Abazadde bali wano bali mu maziga gokka tebamanyi na kiriwo, n'abalina abalamu tebamanyi kiriwo, tebanaba kubalaba kubanga bagambye nti abaana bali mu gavumenti ebalina. Naye mbadde nsaba gavumenti tuyambe ku nnyonyi etambuze abaana abo abafunye obuzibu, nabano abalamu babatambuze ku nnyonyi, kubanga kati tewali agenda kuvuga abaana abo ategeera. Pozi nga mubawadde duleeko okuva mu gavumenti, bano abasomesa kati bafunye ekikanga bakuba ne director yennyini naye yafudde. Okulambula kugalibwewo. Pulezidenti Museveni, John Muhoozi anti mukola babiri. Okulambula kugalibwewo. Kiseera guno omwezi guno twakafuna ebikangabwa 3. Omwezi guno ogumu guno gwe tulimu ogw'omusanvu twakafuna ebikangabwa 3 bwe biti. Ate n'ekirala bapangisa bibaasi bikadde. Mwe mujja mutunuulira ebibaasi ebitwala abaana. Bapangisa bibaasi ebikadde ebyesente entonotono. Badureva b'amalibu tebalina bali awo, tebategeerekeka, bali mu niigiina. Mulekerawo okutwala abaana b'abantu mu kulambula. Gavumenti full stop. Ebya Joel Ssenyonyi tebinaggwa munnange. Muzeeyi wuuno avuddeyo n'abeera ng'ate amuwa amagezi. Magezi ki g'amuwadde? Akatambi ke kano. Njagala tubeere wano
mukama atulabe njagala ugambe Ssenyonyi alina abaana meka bamulekwa bawerera ye nga person nga leader of opposition alabika awerera ababasibe ababaana abafa ebyo biwanvu nnyo buli basokola ate bali kubuulira omanyi lwaki NUP egenze kendeera amaanyi abantu bali basuubira mu nuupu si bukulembeze bwokka naye n'okuyambibwa okitegeera n'okola ki era omuntu bwakeera ku makya n'awulira akasimu ka Museveni nti amuyita aba asuubira okuvaayo n'akantu n'okuyambibwa kakati njagala kutegeeza ffe tetulwanyisa bantu nti kiki ebintu bino bisatu njagala okubuulya bannayuganda Namiire ne Balamu olutalo lwe batandise muleme kubalekerera Mpuuga mukama amuwe emikisa bwe yajjanga mu kitundu ng'anoonya ab'amawulire n'akola nabo n'alambula ne mumubuulira n'agamba mumanyi nti mbasiibudde n'akwata oba 5 naye kati gwe togenze njagala ombuulire Ssenyonyi yali akugambye enkutu yali akyaddeko Karamojja kati eriyinja amanyiyo Ssenyonyi amanyiyo Karamojja simanyi kati enjala eri Karamojja ekutta akati waliwo omusajja oba omumanyi ow'ebulenga bamuyita pasita Solomoni anti waliwo ajja okugamba nti enjala bweba eri Karamojja gavumenti you are concerned olina okugendayo n'ojja mu paalamenti n'obagamba emmere gye mwawadde abantu b'e Karamojja tebamala wayi ebifaananyi bibino binaleese oba ayamuwa obukulu obwo obwaloopo enkola gy'akolamu gy'ayagala kubangakozesa obwongo kubanga twalabanga Honorable Mpuuga yatambulanga luddawa nga ageza okulaba ng'alondoola ebitundu byonna bifaanana kinakugambye nti Buganda bw'eri kuvaamu ebintu bisatu bali kulembera eggwanga enkwe okukookera ne fitina kati singa ebintu ebyo Mpuuga bano abalaba Mpuuga ng'atandise okukola ebintu ebyo baalabanga ayagala okutwala obukulembeze bwani bwakyagulanyi nemuga ti musajja nomwegendereza oyo ngeri gyatambulamu eyo ayagala kutwala Ntebe ngate Mpuuga teyina omissoni yakutwala Ntebe yakyagulanyi yali ayagala kulaga ggwanga era njagala kutegeeza kino nkikubuulya mwana wange ofunze Ssenyonyi yandibadde ng'ali mu nkwawa za Mpuuga nga buli kyakola asooka kumwebuuzaako yandibadde abeebuuzaako mwe ekintu mwali mukitambuza mutya ate era abaakuba Mpuuga bo bennyini be baakuba Mpuuga mugobe era mugobe abantu ba Nuupu ne bamujja bamuwadde obwakamisiona nabo bamulwanyisiza tateekeddwa kubeeramu alidde ssente akati gwe oyinza ovunaanya Empuuga oba miliyoni eri gwe bakuwa obuwumbi 4 obulaninga ofiisi okimanyi nti Ssenyonyi bwagenda mu kuziika tasukka 10,000 nga yenyize nnyo amabugo naye gwe njagala otunuulira aba NRM nga bagenzi bafiiriddwa omuntu waabwe banjula zino za NRM ng'ekibiina zino za Secretary General zino simanyi za kunga ekibiina naye gwe ogenze mwenna muyolose n'emmotoka mwenna ne mwogera ebigambo bingi oba alina ebimutunuulidde bingi byalina okukwasaganya you must respect yourself oyagala ku mabuga aweeyo miliyoni 10 nedda Mpuuga satali mu level yakuwa amabugo ga 10,000 Ssenyonyi yagivaamu dda kati obanga Mpuuga takyali member wa parliament takyali commissioner agenda naawe amabugo ga 5,000 3,000 oli ku Sabula TV. Sheikh Kitiwuno munnange avuddeyo n'abeera ng'ate asaba gavumenti ennyonnyolewa Honorable Muwanga Kivumbi Honorable Muwanga Kivumbi aliwo kale tukkaanye yayogera bubi nnyo n'agwanira kubuzibwawo mu State of the National Address juzi President ng'ayogerako gye tuli yawulirawo amaloboozi agamu jjukiza nti birabika ebyamutwala mu nsiko bizzeemu yatwanukudde mu State of the National Address yaluga tebinnaddamu ffe be tukwata tubatwala mu kkooti
yeriwe kooti ku Muwanga Kivumbi era amateeka geego nga yo gavumenti etambulira ku mateeka nga yakulemberamu n'okuba gassemateeka kwe tutambulira kandi yali pulezidenti yennyini ono si yali pulezidenti nga ssemateeka kwe tutambulira abagibwa bino bigenda mu maaso nga ssemateeka gwe yakulemberamu abagibwe nga pulezidenti ye pulezidenti nga ne kooti zennyini tezeetengeredde omulamuzi mukazi wattu oba musajja wattu naye anoonya ekyokukolera ng'ekituufu akimanyi naye ng'alina kusooka kooti eyimiriremukko agende mu kasenge abuuze then yeba kooti ate yo palamenti ndooza tetuyina yo oba ekolawo ki simanyi sina namaya gye n'omuhoozi naye ku mayinja g'ayina ndoozi naye eveewo obuvirumu etusumbuyira bwereere bw'abaawo abamanyi ebirina okukolwa then palamenti ebyo tutawaanyizaayo si ye yekka asoose okubuzibwawo Honorable Muwanga Kivumbi bangi abatamanyiddwako mayitire nyina byesaagala kuyingirira naye ate olumu owulira nga Godfather avuddeyo munnange n'alyoka agamba nti ye tanenya full figure. Jjukira nti bantu bangi babadde bavuddeyo nga bakomerera gavumenti nga bagamba nti lwaki ye full figure takwatibwa akate nga yasinga okuvuma ku mutimbagano. Kaakati ye Godfather bw'ati bw'agambye. Figure osiba abantu wolololo. No. Full figure nze simunenya. Nze nenya full figure gwasibye. Sinenya full figure asibye. Nenya gwe basibye. Omanyi waliwo ebintu nga nebikyasobola kutuukako. Bw'okeera ku makya nga tukimanyi omusiraamu agamba abasiraamu bagamba okukwata mu kituli omusota ne gukuluma si buzibu wabaawo akabenje. Bw'okwatayo ogwokubiri omusota ne gukulumirayo oba okoze ensobi. Bw'okwatayo ogwokusatu omusota gwe gumu ne gukulumirayo ova mu busiraamu oba mu kaafiiri oba tolina magezi. Kati omuntu atalina amagezi okutuuka ku sseeryo oba teweetaagisa mu ddiini ya busiraamu oba musiru nnyo. Kati n'omuntu akyasibwa fulufiga olwaleero aba musiru nnyo. Aba musiru nnyo. If you find yourself at police nga fulufiga yakusibye oba tolina magezi. Kubanga fulufiga amanyikiddwa nti ogenda muvuma akusibe si gwasoose. Kati when we see you at war with her, for you tuba tukimanyi nti agenda kukusiba. Gwata kimanyi wazze jjo. Kati gwaba musiru ateetaagisa busiraamu. Naye nsuubira ayize kigenda kuba kikuba maaso awo kigenda kuba kikuba bizinesi yo ow'amasimu. The more it goes on, they are collecting a sympathy for her, and at a later date or day kigenda kuba bizinesi yo ow'amasimu. So bw'aba ayizeeyo kyayize mu muti naye bw'aba akomyewo naye yeddeko banaye okweyisa nga bamalaaya. Hey, mwenna abagamba justice for Jalo Charodi zisaali mukazi gwe baakuba sibe yakkuba eyakkuba taliiwo eyakkuba taliiwo gavumenti teriiwo sibe yakkuba. Lwaki amaanyi yagala gamalira ku banafu? Lwaki amaanyi yagala gamalira ku banafu? Totunyumiza nti baakukuba, ffenna twakulaba nga bakkuba. Naye ekintu kiri kimu, siba eyakkuba wali tafanga. Okitegedde ekintu ekyo? Wasigala mukolimira na kunyookeza bubaane. Amaanyi g'olina togamalira ku bantu banafu. Kyekiringa w'osanga Amerika ng'eri ku nsinga South Sudan gy'erwana nayo. Nedda
America amaanyi galagire ku Russia, America amaanyi galagire ku China, America amaanyi galagire ku Iran. Okitegedde ekintu ekyo? Tojja tugamba nti nange bankuba. Yes, bakuba twakulaba ffenna naye amaanyi gamalire kuyakuba. Wali mu Uganda akola n'emirimu. Buno obudde minisita ate MP. Yali presidential advisor kati buno obudde MP ate minisita. Yakuleka ne kuki yalinnya n'eddaala ng'amaze okukubalula. Gw'oba osiba. Amaanyi togateeka nnyo ku baana b'abandi banaku. Okitegedde ekintu ekyo? Yes. As simple as that. The videos on zina ngamba ndi mulwadde wa sirimu ojja kunnyonnyola eggwanga. Nga mulimu n'erinnya lyange nno watiteekamu. So tolina boogenda gakaaba n'amaziga ogenda gatonya. Olulimi lw'abalindi ogenda oluwulirize bulungi. Yes. Unataka beef, aitaka beef. Oyaba mu Tanzania. Balista Timo naye wuuna avuddeyo munange akubya afulu figa okuba nti no munange entongo yakwatibwa ate era nga ne fulu figa yavuddeyo n'alyoka agamba nti ssaawa yonna Black Panther naye ajja kubeera nga akwatibwa obaddi yeewera okuba nti nno amukwata naye babeere nga bamuggalira. Poliisi ebeereyo ng'ekimanyi bwe muba nga mukkiriza fulu figa abakozese gavumenti General Muhoozi Balamu ga poliisi ye Uganda General Museveni bino ensi ebiraba musindika omukazi oyo najja n'avuma abantu enkeera n'akozesa amaanyi ge mwamuwa amatono oba amangi n'asiba abaana b'abeeni. Tubalaba tetuli basiru. Fulu figa oyo si ye muntu gwe yakasooka okusiba, bangi baasibye ng'akozesa amaanyi g'alina, naye fulu figa talina live gye yali akumye nga talina muntu gw'avuma. Buli lwetunuzaako essimu aba alina gw'avuma, aba alina gw'ayisaamu amaaso. Bayisaamu amaaso baana b'abantu, balina abazadde, balina abaana, naye akaseera ke kajja kutuuka. Ate nno kambabuulire mmwe Grace, fulu figa atumanyira kwe tulina ebyokufiirwa, aye tulina kye tuli. Ojja kukwatako ne ku muntu atalina kyakufiirwa fulu figa. Akukola ekintu. Nze nkubuulira Buladi. Ojja kukwata ku muntu atalina kyakufiirwa akukola ekintu. Nze nkubuulira kati fulu figa bakuwaana tandika okuyomba ne komanda Tooro ow'omu Kisenyi. Yomba ne komanda Tooro olabe oba takuba ejjinja lya minzaani kale omuteekeyo afiirwa akyalinewo okusula. Omuteeke mu kkomero akirabire ddala ng'omuwadde amaka. Nze nkubuulira Deesi, yomba ne Scorpion Shaba olabe wanaakusanga bw'ataakuyiseemu empi. Deesi bano bamanyiira ffe abantu abali disenti, abantu abalina ebyokufiirwa, naye akaseerako fulu figa kajja. Gavumenti bw'erimera okukwatako ensi eri kwekwatirako. Awo w'otuula mu kamotoka awe wasula motors. Ensi yonna emanyiiwo. Nga nawe bw'okijonyomya abantu abaana b'abendi ensi erikeera ku makya nekwatako. Fulu figa yakeera n'avuma Nnaalongo Kitone, n'avuma Kabaata, n'avuma Panther, n'avuma Timo. Kati nze kakubuulire Deesi, okimanyi nti fulu figa guno omwaka bukyanga gutandika anvuma. Vidiyo toziraba? Guno omwaka bukyanga gutandika anvuma. Simwansiba. Naye nze nakoze live meka. Nakoze live ejo neesaasaana n'avaayo n'annyanukula. Naye ate we nnaamwanukula olwo Timo ye mubi. Olwo Timo gw'atwala ku poliisi y'e Katwe. Simanyi oba poliisi y'e Katwe yafuuka kiyosiki ya fulu figa nti asobola okuggaliramu buli gw'ayagala. Simanyi abantu mbakwatira mu mateeka ati. Simanyi lwaki mu Uganda mulimu omuntu akola direct order n'akuba essimu nga talina magye, talina position yonna, talina institute yonna gy'akulembera, n'akwata omuntu n'amusiba. Poliisi y'e Katwe mwetereeze. Ensi ebalaba osiwe Katwe. Ensi ebalaba musiba abaana b'abendi ng'omuntu yabayiikiriza. Look at the genesis of where everything is coming. Ono alina obuzibu n'ono obuzibu bwavuddewa. Kye kirina okuba ekibuuzo ekisooka eky'omusirikale. Deesi bwe ngenda n'omuntu ku poliisi buvunaanyizibwa bwayo okunoonyereza obuzibu buvuddewa.
Polisi muliwo kutabaganya abantu na kuuma abantu na bintu byabwe. Si kuteeka abantu mu makomera basaba ssente. Osegeera kutiisatiisa. Omuntu azaawa waabira munne muteeke wali wabbali omubuuze onoofa naye lwaki onaakunnyonnyole munnange ono yanvuma ne muddiza munnange ono yakola bweti neekola bweti naye mwe mwagala kuva eri mukwate bukwasi baana mubateeke munda kati ntongo gwe musiba ntongo yayogera ddi ku fulufiga nga fulufiga tannamwogerako ani yayogera ku ani okusooka internet weri teyeerabira video gye ziri osobola ozikebera nti eno ya posting walunaku bwe ruti eno ya posting walunaku bwe ruti ku ntongo ne fulufiga ani yasooka okwogera ku ani nze nsooleta video za myaka 3 nga fulufiga abadde nga njogerako nga sirina reply n'emu gye nali muzeemu nejo nenjiza otuuka e Kampala osiweekatwe nankwata je ositegeera naye ng'omuntu anvumidde emyaka egi nga simuddamu lwaki fulufiga ekisooka nze kumanyi oli munafu ku internet kuno tusinga amaanyi ku ground naye wano ku internet tukusinga amaanyi oli munafu oli fala tosobola ntalo osobola okujja n'owemula omuntu naye gwe omuntu bakukwatako tosobola bw'ofulufiga neetaagala ivu egyo okukkakanya tosobolanga kowanjogerako kuva eri mu bintu byababo ng'okyakola ku soroti wewe gye mwagenda ne bakasuka okola zi interview ondikompalampa okeera ku TV wali ku soroti nonja samira n'okola n'otula mu kamotokako nonja samira bwe tujja ne tukwanukula n'ovaayo n'obumbujja mukwano gwange ez'embwazo z'owa yogati bajja ziwa obutwa bajja zisange nga zirunduze zizina embwa z'oku kyalo tuzikuba emiggo zife ze nkubuulya gwe fulufiga oddawo ne weepankapanka naye akaseerako kajja kutuuka ze nkubuulira kati navudde awo neekigamba nja kutanno doozi zo nekyasaamirira ebisambi byange wabirabawa teweyambulangako obyakuzinye omumanyi kyasaamirira ate akamotoka ako njagala lumu kaveemu handi buleti kakulukute pati paka mu kkubo walieka nga kitubeera kijja kikayiteko batugamba badde fulufiga afuuse fulu chapati yogera bitono kubawe Uganda nkomawo naawe olinga emizi kikyo ngamba fulufiga oba ayagala nanga nsibe nze nkomawo Uganda very soon nina okudda nkole DNA y'omwana wange nkomawo bwenzijja nkwata gwe tukwesonyiwa bwesonyi naye tukusobola ge mazima tukusobola fulufiga ku nsi kuno okoza abalabe bangi buli omu alowooza kimu ofaddi ge mazima omukyala wuuno munnange azze kwesimba ku mwami we avudde Juba najja yeesimbe ku mwami we omwami we yakoze eki yamusuulawo naye agambye nti ekimala kimala onaawummule kakati omukyala naye azze kuba nti no yeesimba ku mwami we katubeere nga tukuwa akatambike aga yanjagala nkyali mwana muto difairamenti n'omusango gwaliyo gwakyanfudde ekitagasa famiro yange yamukola ki enough is enough ekimala kimala yensonga lwaki nzize okulwanirira eggwanga lyonna nze siriwa andabira wano nga lwaki tabazimba Museveni yafuga ne Muhoozi bano batukuuma bukuumi zino yunifoomu ntambudde mu nsi nasookera Juba mubanja entezange kuva 28 okutuuka kati mba nente mmeka bba wange nempeerera omwana okuva mubeka mu P7 mubbi wa ttaka nange olaba yanzi ate kati bano abantu yensonga lwaki mwesobodde obwantu obwo njagala mbuli efamire yange yamukola ki awoolera ki yajjira ku jjajjaawo omugenzi Bena Namirembe ng'omwana wange Bena Namirembe kikyayagala njagala mbuulire atunze amataka g'abantu gonna agamazeewo takyaswalaswaza buswaza ekimala kimala. Minisita Mire Babalanda wuuno avuddeyo n'abeera ng'ate ateekawo ebiragiro ebikambwe eri ba RDC ku nguzi. Olw'ensonga eyo mbasaba okubeera n'alipoota zammwe okusingira ddala ba RDC ba deputies ne ba assistants
ne barasisi mubeere na alipoota zammwe ze mubadde nga mutulipootingira buli mwezi kubanga buli mwezi mubadde mutuleetera alipoota ezo engeri okulaba programs za Uganda bwe zitambula okutuukira ddala ku muntu owa wansi. Ensonga endala y'ensonga ey'okulwanyisa corruption oba obukerusi. Kikwasa ennaku nti mubadde nga mutuloopera buli kaseera obubi obuli mu disitulikiti ez'enjawulo n'okutunda emirimu okuli mu disitulikiti ez'enjawulo. Naye minisita wa local government n'atuuka eyo nga temusobola na kumuwa alipoota ezo oba okumutegeeza ebigenda mu maaso mu disitulikiti zammwe. Naye ng'ate buli mwezi ofiisi ya president efuna alipoota ezo ez'enjawulo ezikwata ku bubbi obuli mu disitulikiti, ezikwata ku kutunda emirimu, omuntu okufuna omulimu ng'alina kumala kuteekamu ssente. Ezo alipoota tubadde tuzifuna buli mwezi, naye kikwasa ennaku nti minisita bw'atuuka eyo ng'ate ebyokwogera bibula. N'olw'ensonga eyo zize okubategeeza naddala mu abalondola programs za gavumenti ba RDCs ate nga mwe bachairperson b'ebyokwerinda bachairpersons aba security mu disitulikiti zonna eza Uganda gye mukolera nti mubeere bulindaala okuba n'ebiwandiiko ebyo okutegeeza baminisita kubanga si honorable minister Balamu yekka ali kujja naye ffenna baminisita tuli kujja ku ground okulondoola programs za gavumenti okulaba ekizibu ekiri era mbasaba mubeere n'ebintu bino ku fingertips ku ngalo zammwe kubanga mu districts buli kaseera mutuwa alipoota projects ezitakoleddwako olw'okubanga ssente zaalindwa ne zirekebwawo projects ze bakoze nga zo za munguuba nga teziri wadde essente ezaateekebwamu projects ezitakoleddwa emyala nga baateekayo ssente naye ng'emyala giringa egitakoleddwa amasomero nga classrooms tebazikoze nga bwe zirina kukolebwa amalwaliro health centers nga nazo ziri awo bwezityo ssente ziteekeddwako si ssente zigenzeeko ebintu bwe bityo tutandise okuva mu maofiisi kubanga kino kiragiro okuva eri omukulembeze w'eggwanga nti tetulina kutuula mu maofiisi tulina okulondoola programs zonna eza gavumenti. Bwete etambudde abadde mulabi mulungi alokwekumira ku Newspark channel kankusobere ngo subscribing ngo likinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Beera bulungi weeraba.